siniya ntamu tusagisoma bulungi. Omwana ono gwe tutumye Joan olw'emyaka okubeera emito olugendo lw'okuzaala yalutandika mu myaka 15 gyokka olwo ng'asoma siniya esooka. Okugwa ku migandu yalaze kuwummulibwa nnyina ku kizinga eky'ejjaguzi nga balinda ebibuuzo by'okukomawo. Mu kaseera kano omulenzi omuwuddisiza okakana nga mutiisa eri amugema. Twetatuuka mu January maawa omulenzi yankwana. Kati we yankwana yansendasenda yankuba. Kati nenda kwegaita kuniiwe. Mbunga amazeeko olusoma olusooka olwa siniya esooka yagenda okudda ewaka ng'embeera ze zikyukidde ddala nnyina bwe yakimanyira nti omwana yali asobye. Mama wange kyamubisa bubi ni baba walalaawo. Baba wange yaenda otugaba waka ni mama. Ng'azadde yasaba kitaawe okumuzayo ku ssomero asome kyokka kitaawe yabooka enswa obuvunaanyizibwa n'abuddiza nnyina nakati yamuweerera. Omugoba kuku ng'alina ssente akabambwa azira. Mama waife n'abonaabona niife yalabirira nze n'omwana ni bato bange. Omwana yafuna omukisa ku ssomero ly'Jaguza Island Community Secondary School era nga kati ali mu siniya yakubiri. Bw'atunuulira embeera gy'ayiseemu Joan ayagala asoma aswaza abaali bamuyeeya so nga ne nnyina atamuvaamu ayagala amukolera ebyamagero. Era nsaba Katonda agabiire maama wange ansomese nze namulabireku nga akeiriike. Okuva wano twolekedde essomero lino omwana gy'asomera era nga essomero lyokka erya siniya erisangibwa mu Gombolero eno. Essomero lino likoma ku siniya yakuna liwangadigati emyaka 12 kyokka nga livujjirirwa batuuze. Kakamala myaka 12 nga gavumenti ekatwaire abazaire basobola akabeesaawo bazira ssente n'abasomesa beene bazirawo batono balina abasomesa 12 abasomesa abatamala. Abasomesa nabo omusaala ogubasasula abatuuze bagwesondako n'abazadde abatuna balinamu abaana kino kikosa ebyenjigiriza byabwe. Community neyamba yonka nga community kyamani osiwa n'abakakiko n'abagemerera n'abayamba so bona batuuka balemwa. Kyolaba emabegaawo bye bizimbe by'essomero erisinga obunene era erya secondary lyokka erisangibwa mu Gombolero eno ey'Ejjakuzi ku bizinga by'Ejjakuzi mu district ey'e Mayuge. Endabika yaabyo eyongera okunyonyola lwaki abaana bangi mu bitundu bino ebyokusoma babivaako dda abawala ne badda mu kufuna embuto. Ebizimbe bino empewo etera okubikuba ne bigwa ne bisaanawo era abazadde ne beekemba ne tuzaawo. Tulina obuzibu obwa buildings nti classes ze tuli nazo tezimala baana betufuna. Bagala gavumenti etwale essomero lino livujjirirwe wansi w'enkola ya Universal Secondary Education kuba nabo Gombolero ejjudde era eggwa n'okufiibwako gavumenti. Gavumenti etuyambe nga gavumenti etwale essomero lino mu gavumenti. Abazaire babatwikula omugugu ogwo gw'okutwalanga abaana kuliya bademe kugaba ba maama. Buli mwana bw'afuluma mu kuliya afuka maama. Tukoze ebiwandiiko tuweereza gavumenti tusobole okutwalibwa gavumenti naye tetunaba kufuna mukisa ogwo. Okusinziira ku biwandiiko eby'essomero lino ku ntandikwa y'omwaka guno abaana bano baali 29 kyokka otuukidde olunaku olwaleero senior 3 esigaza abaana 3 bokka kyongera okwetawo ekibuuzo kuwa abaana bano gye baalaga. Okunoneekeza kulaga nti abaana bano baava mu masomero lwa busobozi bw'abazaire nga tebasobola babeesaamu n'abasinga bafuna maki amabunda. Bwe twali mu siniya wano essomero lyaife lyabuuka ku amabaati gaagwere era bankajja okuliizaawo n'okuzimba eno bulooka eya siniya 4 so abawala abasinga baalumuka ku isomero naye twali mu siniya wano twali bangi. Abayizi ababaale be tusanze ku ssomero lino batuubidde nti mpawo kisoomooza ng'okusomera ku ssomero lino. Enkuba ng'etonnye abaana abamu balina asthma abamu bafuna obuzibu mu kussa abamu tebasoma that day n'abasomesa bennyini ng'enkuba ettonya tebasobola kusomesa. Abasomesa tuzira basomesa n'ekituufu kyene so nga abasomesa batya okusala amaadi bazira waakutenduka. Newankubadde nabo ebibuuzo bakola bya ggwanga lyonna ebyeyambisibwa mu kusoma naddala wansi w'ensoma eno empya bo tebabirina. Tulina equipments ezimalamu kati tugambe nga laboratories tetulina. Kati omusomesa najja n'akubulira ekigambo nga tokiwuliranko nga kyetaaga kugenda mu laboratory akunyonyola bulungi osooka okitegeera. Ate ne apparatus nazo tetuzirina twagala okola practical naye nga tewali ne apparatus no textbooks ntono.
muyinza okubeera baana 10 ne baba ka textbook kamu. Basaba nti ekiba kisoboka essomero lino lifuulibwe ery'ekisulo abayizi abava ewala basobole okufuna ngaawo okusula. Tulina abalala abatabeera kuno gamba nga bava ebonja bava mu bizinga ebirala okujja enkuba bwejja tebasobola kujja kusoma so twetaaga boarding. Ffe tuviire eri ku kizinga kati wosanga ng'ennyanja oba etabuse tosobola kujja kunene okusomero olina okusigalayo okuume. Babayizi abawala ku ssomero lino ekisinga okupoloma be bazadde obutabakkiririzaamu. Abazadde tebatukkiririzaamu ffe ng'abaana okusinziira ku abo abaafuna embuto ffe abaasigalirawo otufubyeko abamu tebatukkiririzaamu. Oyinza okusaba omuzadde nga tugeze pads nga tozirina ate omulenzi n'akugamba ngenda akugulira kati naawe n'obeera ku oyo n'akusigula. Olunaku olw'enkya tugenda okulaba abakulembeze kye balowooza ku kusoomoza kw'abaana abafuna embuto mu kitundu kino n'empenda ze bazibatema okumalawo omuwatwa guno. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV.